Nkwaniriza nnyo Oluganda liko program Lungamya negaseko atera nenkwebaza gwakiriza okubeera ng'ojja nange ne mu kaseera kano ak'okuwa obujulizi ne tutambula wamu okuva mu bukwimuyimbo bw'okusinza n'okutendereza ne mu bujulizi n'ogamba nedda kantuule ndabe obujulizi obwo nange mbwetaaga. Oyinza okubeera ng'obujulizi buno tebwandibaddewo ng'omuntu naye nga waliwo mukwano gwo ow'oluganda lwoba neighbour wo ayina embeera y'emu gy'ayita musoberako ne gotegeeza omugambe program Lungamya kweri ate bali mu kaseera akasinga okubeera ak'omugaso nnyo kuba Bayibuli egamba tituli bajulirwa ba Katonda negataako tubeere nga twaniriza omusajja wa Katonda. Tukwaniriza nnyo Musumba ku program Lungamya. Weewaawo maama nange nsanso okubasisinkana. Tusanyuse ffe tusinze waliwo omuntu eyo eyakasooka okulaba yandeetaaze okumanya amannya go gwani. Abalabi baffe abalungi abali ku program Lungamya amanya n'eddoboozi bampita omutume Maxon Wanyama okuva wali Eganda National Revival Palace Center. Amen. Musumba amanya ago gaawukana gatya omutume n'omusumba? Omusumba y'omulaalo. Okay. Alonda. Ekisibo ekibeera akola ki? Alonda. Kibala nti omusumba abeera n'emigrage. Nebiri. Kibayita staff ne road. Okay. Olugga ne ki olwo staff. Kakati olugga lwo lubeerako kano empenduzo nti lusika endiga nedda. That's the road. Kati staff ate guli omugomla gwo guba oba ogula batira okuba na gw'abalaalo gwo gukuba ne gutereeza ne zikola ki ne zitambulirawo eri esika nekomyawo mu kkubo. Luno ne luba nga ate lukubirira. Okay. Kati yo ye musumba. Kati omutume kyobola nne ekigawo kino bakigamba nti ono omutume wetuna obuweereza obutaano. Naye omutume yandibadde nga bulldozer. Singa twetwogera mu bika bya mmotoka awagaanye. Okay. Awaganye yakola ki yayingirawo kyobola nti omutume atandika makanisa naye ate teyandisumbye. Lwali tulina makanisa naye ng'ekyamazima tulina kuba tutandika bwetumala otandika ate ne tubeera n'abasumba ne ba taking over kubanga ekirabo ekyaffe kinenya kizimba kijja n'amaanyi. Omutume tasobola na kubulya awantu ng'ebintu bikyafu. Omutume omutuufu kuba abatume ennaku zino nabo bangi tayita omuntu asobola oggyewanga bwalaba naye ng'omutume omutuufu yandize nga azze kutereeza naye n'alekawo omusumba. Omusumba alina ekisa nnyo alina engeri omusumba asobola n'okutunula n'akulanga n'ebyokola tebitegereka naye tayagala n'abeera n'ekisa ate omutume akugambirawo direct gamba gundi ate si mu bukyayi kanze ndi mutume nyiza n'okujja nga leero ngenda kubeera muwombeefu nnyo 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 nga pasita Bugembe naye wemmala otuuka nti katuuti waliwo ekintwala ogenda okulanga nkoze eki ng'obivuddemu natereezezza sobola kubeera abantu nga aliwo ekikyafu I clean. Okay. Then after rebuking atao nedyoka tugenda mu maaso. Ambeera. So ndowooza kisukako naawo naye for now osobola okugamba tutandikiraawo. Mu bulamu bwo ng'okula kubanga oluusi tubeera bato ne omuzadde n'akulaba ng'ogenda beera dokita n'akulaba ng'ogenda beera mu bwalo engeri gy'owozaawoza emisango. Bazadde bo baakulabamuko ng'oyinza okuba omutume omusumba oba gwe wakyerabamuko ng'omwana? Saakyerabamu. Bazadde bange basically balina bakatoliki. Okay. Kakati ng'ate ekisinga okukwasa ennaku baali bannabafumbo saabafumbo. Ne bafuna amayinja amaanyi bafuuka ba saabakristo. Nkimanyi bandaba. Kakati nga kizibu nnyo omwana wa saabakristo ne nnaabafumbo okubeera ate omulokole ekyo ekisooka. Kakati kitegeeza banjagaliza nnyo mpeerize ge mazima ne bampulaningira ngende mu seminary ofuuke faaza. Okiwulira naye olw'okubanga nti embeera gye nakuliramu twalitukuze tuli wakyamu nnyo embeera mbi nnyo batusaba emitwalo gyali 20 egyaki egya Uganda nga giriko butusi n'okusasula registration n'ebirala bye sijjukira ng'ebyo ebintwala mu seminary. Kati awo ne kigaana zaali nnyingi. Kati bwe zigaana nenzija ate Mukama n'annyamba nenfuna omukisa mu kitongole kya Compassion. Amen. Kati awe bampa Bayibuli neŋŋamba ate bino byabwerere nga omutima gwalimu ogw'okwagala Katonda nga nnyumirwa nnyo bayirayo okusoma Bayibuli naye saakyerabamu nti ndibuulira njiri. Amina tutandikiraawo ate tubeere nga tugabanako n'omuntu oyo atwegasako ku programu eno Lungamya nga we tumulungamya ate nga wogabanako naye obujulizi ffe baani okubeera nga tutudde wamu naawe okubeera nga tukuwuliriza ng'olunaku olwaleero ogenda gabanako naffe obujulizi bwo. Kituufu kakati nga we ngambye amannya geego bwe nzaalibwa nazaalibwa Ddabani
kansooke ntandikira eri ndowooza omuntu antegeere bulungi anfune. Nazaalibwa Ddabani. Ddabani kisangibwa Busia. Kati Ddabani bazadde bane ne bamuvinga ne bajja ne badda Buyenje. Buyenje nno kafo katendo tokakyusa mu jengenda mbagati mukakyusa mu Luzungu. Akati Buyenje kisangibwa Lugazi ng'okuta ekyebuyukwe. Otuuka ekawuku ng'oweta ogenda wa Buyenje. Kati awo wetukulira awo nemba ng'okusoma kwonna nkuyisirizaawo. Twakula nga tuli abaana 5, twazalibwa abaana 5, abalenzi 2 n'abawala 3 era nze last born. Wow. Kati mukukula last born abeeramu ekyejo simanyi obuweereza buno buyingira takaye tugende bbaasa. Kati wonna nga nakula nga bulamu bwa mbirigo kuba twakulira mu kasubi mu kayumba akakasiisira mu kasubi. Ate nga akayumba ako kaali ka round naye nga katonya enkuba weetonya mu sizoni ng'eno tweraliikirira ole muyimuka ekiro ne muyimira buyimirizi bwemuti. Kati tulabaka twakula mu nnyumba eyo ng'ennyumba eyo baaba nange ebinnya byavangawa simanyi twamaalanga. Ate ng'ekitanda mulimu eki kimu kya taata ne maama ekisimire ekyo wakirabako gwe kirabanga nako muri batoto ba Lodi. Kati ekitanda ekyo kyali kyayawulamu ne kakateni naye nga notwalawo ebiwempe papyrus. Ebyo nga tusulako abaana 5 kalambo. Omusulawo ne muzuukuka nzijukira nze bampanga gomasi ya maama. Basinga ndowooza bakulya mu gomasi za ba maama. Nga ze zibabika. Naye ekizibu kya gomasi ya maama kyalinga nti nno ku makya alina okkeera ng'omukyala agenda alime. Ate ne wajambala alina ogisiibamu. Kati wagisiibamu olweggulo ogiggyeko oluusi ate tebagyoza mangu bagyoza lumu ku weekend. Kati ogikuulako seroyo oluusi asigalamu ekyo n'alyoka akufumita ogwali mutawaana. Akati ate jjukira nga mu nnyumba eyo tulinamu embwa emu twagiyitanga Scooby. Twalinamu n'enkoko ezi sirizeerabira ezo zaatulumisa obuloolo okufa obufi. Ebe maamira wali nga nammwe mwebase wano. Era kyoba olaba nti weewuunya waliwo ebiseera ebyatuuka nga bwalinga bukyafu ng'ensanafu ziyinza okugwa ng'enkuba nazo ne zibeegattako ne zibaluma. Omanyi okwebaka ng'omwezi bwe gwaguze osobola waggulu n'olaba. Era nze kati Mukama annyambye katono nnyo nampako ku baana naye abaana bwe ŋŋenda nabo mu cottages bagamba muli bulungi. Mwakulira mu kayumba we kati this is nice. Bo balaba ng'akiri so beautiful. Naye ng'ate ffe byalibulumi nga ffe batugala tusula mu ssabo. Ku kyalo twali baavu nti tetwalina kibinja twalina poloti. Kati mu kyalo okubeera ne poloti oba mwavu by then. Ng'abantu bonna balina ne bagamba awo wa muzeeyi nanjuki ate baavu nnyo. Muzeeyi wange yagula eggaali bagiyita Comrade. Ekyalo kyakuŋŋaana okakasa oba yiye. Bajja badduka nga bamugoba. Kati obwe bwavu ku level we bwali. Naye tusoma nga tutambula tuva mu byalo eyo tutambula engendo empanvu ne tugenda tusoma. Mukama nnyamba. Awo yagala ngende kati. Mukama nnyamba atya. Waliwo anko wange bamuyita Mr. Bwire ng'asomesa Ntinda Primary School. Kati wasomesa program ya Compassion gye nayogeddeko we yamusanga. Ne baba nga waliwo omukisa ogw'okufunayo abaana ne bajja ne bankima mu kyalo. Wawa muzeeyi wange omukisa omwana anko wange n'abanga agakantwale uno omwana. Mu baana bonna alonda gwe gwabatwala asomese. Yes, yannonda. Ekisooka ddala omukisa gwe nafuna lwaki yannonda. Si kyakwewana naye nalina brain power. Nali w'amaanyi. Ate nali nkula kitange yaŋŋamba kuba nali kayongoyongo naye nga ŋŋamba gwe nkulaba oli munafu naye amaanyi go gali mu bwongo gakozesenga. Kati kyaffe yaganga nnyo tuwera bambi naye ng'ate sente tewali. Yafuna n'omukisa n'akolerako mu zikesiment muki kampuni zimu sijja zoogera mannya naye yakolerayo okwo ate ne batamusasula era wekwekyana dda mu kyalo naye. Kati bandeeta e Kampala ne tubeera e Ntinda. Ntinda oyo golaba twagenda ne tubeera e Kigowa. Kigowa wano oyo golaba yali nsiko ng'okwogera bogezi nti mbeera Kigowa. Musuba twogera ku mwaka kyogo bannange emyaka kati kandabe mu 1990 ndoza 91. Okay. Because 1992 nze wensoma pifo. Nze Yesu yankumye okubanga nkyali mbooko. Ndi wadda. Amina ekitiibwa kya Mukama. Wadda. Kakati Kigowa oyo gw'olaba yali wa kyalo nnyo
nga ne bw'oyogera bwogezi nti nva Kigowa ku ssomero bakusekera Kigowa Kisaasi Najjeera ewali offene mwerere nga bakujerega abaana bakuyimba weekwe tusobola kwogera nti mbeera Najjeera era nze neewuunya kati bakyogera oli n'agamba ekifo kyovaamu nga kirungi naye dda kati abantu bakinyumirwa kyogera yenna ani ngayogera nga bye biriko naye luli ng'ogamba Banajjeera bayinza okukusekerera bayinza kulambiro maama kulambiro nga bayinza okukusekerera akati ffe twavanga Kigowa lwaki twabeera Kigowa we wali ennyumba eya layisi babasasula nka 7 bameka naye zaali awo tezawera mutwalo wa Haji kati nga Kigowa 1 gye tubeera Kigowa 1 we tuvaawo n'engenda okusoma Entinda kati nempitawo P3 wenyingira Ntinda primary school nvudde mu kyalo nsinkanya abaana b'ekibuga boogera Oluzungu nze nvudde tetwogera ki Oluzungu naye lwakuba nali mu kujjukujju Compassion nenyamba nnyo Mukama bawo omukisa Compassion International God bless you so much banyamba ne bampeerera batekerangayo fees ne bampa ne ku mufaliso ogwasooka awe basooka n'okumpaako ku nsawo esitula ebitabo naye nga wali wonna twasomanga jjukira tebakuwa ssente za lanchi ate Compassion yali etuwa fees naye nga tesasula lanchi kati lanchi teyasasulwanga fees zalinga $3 by then ndowooza nga teyasasulwanga nga nsiiba enjala nga nina okubaza nga abaana bavudde mu kiraasi nesooka mbeera waawo nensabiriza ku baana balina ku kantini obaza twalina ekisajja baali bakitoola bakinkiza ekisajja kyali kikulu nnyo kafe tuli bato olanga omugamba gimisaamu ng'aguze namungu olowooza tayinza kuba ku program eno ng'akulaba bakyaliyo naye ola newaba ndabye enjogera bya ddala olanga akwata namungodi waati oba paani omugamba gimisaamu n'asooka afujjako abaana akuwa n'akulemesa nga talina wekka akati bambi nali small I was very tiny nali muto nnyo ombi nagwo nga mutono nayagalwa nnyo abaana b'essomero siryerabira banne omwana ono bakyaliyo Grace Linda simanyi nnyina yali akola mu UCB by then bambi n'anfangako nga baba alese container ampa ku bintu bye ebyokulyako bwe ntyo nentandika okuba nga nvaayo bwetyo nga bansaasira abakubuulinga abakutiisa abakola ki nabo we batyo tugende mu maaso mutusumba tukyali muvujirizi kakati wemmala n'ensoma of course nsomye P7 tukoze eki awo nkuyitiddewo nsomye mpiseewo maze P7 naye mu time eyo okutwala mu P7 twali lutalo maama abeera mu kyalo muzeeyi abeerawa Kampala olwo muzeeyi yavudde mu kyalo azze Kampala aleseeyo maama muzeeyi nakyo yali basically yali ali Kampala naye ng'ajjanga buli weekend ng'ajja n'alinya n'akomawo kati okubeera ekigowa nawo nalabirayo ebintu bizibu bingi nnyo Kigowa natambulanga okuva ekigowa eyo ku lw'omukaaga kuba muzeeyi yalinga atambudde avudde eri ku Industrial najja Nakawa Nakawa waliwo olujja baleetangawo kali katale nga kabalimi baleetawo ebikajjo emboga iki kati nga tulina ova eri n'entambula n'enzija wano ndabaziyanga n'otambula n'oyita mu barracks ezo zonna ez'enaggulu kati nungi osalinkiriza omwo bw'okola shortcut paka wa Zintinda barracks n'otuuka Nakawa kati nga Nakawa mulina okugula obunga bwa muwogo ebagula obunga bwa muwogo twalinanga ekidomola baba kisaze bagula bungi ne tukola ki tuyiwa muzeeyi olwo afunye weekend kuba basasulanga buli lwa mukaaga kakati bwe bayiwamu obuwunga n'omugulawo n'emboga zaalinga za layisi lwaki tujja ene Nakawa kubanga eno katale k'abalimi tujja kugula layisi naye nga mulina otambula mukole ki mugende mugule kati muzeeyi yalinga mugezi nze ne mugana ne mwannyina nze Julie we twajjanga ng'atugulira fanta ne keeki yali motivation okutambula okuva ekigowa paka eno ng'abaana abato ng'ekibazaamu amaanyi ng'olina otambula n'ojjaga waliyo kasoda ku weekend naye n'otambula n'ojja n'otuuka then nekyatwagulanga ebikajjo nga siringisa 5 ogula ekikajjo mu katale awe Nakawa kati twagulanga emboga ezo n'ebinyeebwa n'akawunga ka muwogo kati ne tuddayo ne muli akawunga ka muwogo n'ebinyeebwa n'emboga oba n'emboga plain nga temuli kisiike temuli kanyanya biteeka okuba bikeeta wembirowoozaako bwenti weetaaga olyeko kivula tetugaddiwa muli kumasaffe tugaddiwa twakulyako ne tulya ebintu ebyo kati ow'omukwano gwange waliwo mukwano gwange Lazaro bwekyaliyo Lazaro yali mwana wa mugagga nga tuzannya nabo bekikomera kiri awo waggulu ffe tuli wansi mu mizigo
akati Lazaro nga baba guli omuceere n'akawunga n'ebijanjaalo emisana bali akawunga ekiro ne bali omuceere naye babagulira n'omugaati mama we yali akola mu Dairy Corporation aleeta amata taata akola mu UCB naye ngo yaleeta ki omugaati kati Lazaro ne musabanga ku mugaati Lazaro yambonyabonya Lazaro yanteekerawo etteeka ng'okumpa tosi y'omugaati buli lunaku ku makya alina okunkuba embooka ezo no musajja wattu kati Lazaro yankuba nnyo Lazaro wankuba naye kati Lazaro yankuba emiggo n'entuuka ne ŋŋamba we ndikula ngenda ggula emmotoka ya hotiro ofunjirye nzekka kikwewuunyisa sirya migaati oba yaginkooya naye omusajja omwana oyo yankuba emiggo n'entuuka ne mmanyira kibooko ng'ekimmanyiza kibooko si kirala kulya ku mugaati kati ate nga waka bagula koota ya sukaali naye ng'ebijiiko babipime kasi tonywa ku makya tonywa lwaggulo ate tonywa busukka obwo obutono buli bakusanga ng'oyisizaamu kati muzeeyi yakolanga ebyo n'ebinyeebwa bye ne byempeke sika busiisi kati obulamu ne butambula bwe butyo naye ng'obulamu bwali buzibu ne tubeerawo eyo season naye nenkola ki muzeeyi watuuka n'ava e Kampala n'addayo wa mu kyalo n'andeka mu nnyumba kumbe ennyumba bamanja emyezi 6 mwandese kati awo n'endugwako Haji n'alyokanga angwakako kubanga muzeeyi nalimbira muzeeyi muzeeyi manyo ndaba ne muzeeyi nakulimbira nnyo nalimbira muzeeyi nga Haji ajja n'omugamba muzeeyi teyakomyewo naye nga mwali ekitegeerwa kye ŋŋamba ng'olwo akasente tekaliwako kusasula Haji wali nga kasanvu kabuze myezi 6 muzeeyi ennyumba neegaana n'addayo mu kyalo n'ensigalamu Haji tasobola kungoba nali muto because nali P4 nga ndi 9 years olaba nali muto kati Haji muzeeyi agenda okuddayo n'ensiganzeka mu kibuga nitandika okusula buli wensanga nentuuka level nga nina okujja ku dduuka abana bateeka ebibbo by'amandaazi we bati nkutuma ekintu ekiri ewala oba ogenze oli nenziba ekindaazi nenteeka wano naye nga sibba lwakuba njagala embeera mpitewo kati nga nzija emaani eno nsawo ya binyeebwa ne sukaali eno yakino nkutuma kiri eri ate nga sinadde ekikumi ogenda eri nga nongeramu emiwuli omubbi aba ne speed oyingira omuze oyiga ebintu byayo kati speed neyingira bwetyo kati awo nempitawo kati wemaliriza P7 Ntinda Primary School ng'ate era nina okgenda nsabyewa Kolosinya Secondary School ng'owulira muli gy'oyagala naye nga ssente gwe nga omanyi anyway yadde nti oyinza okuba nga wali tonnaba kulokoka kwetengerera nga ggwe naye wali onywedde ng'omanyi Katonda ng'omanyi nti kale bazadde bange ono Katonda gwe bandaze ye Katonda kamusaba ajja kumpa byenjagala ate jjukira ne mukatuli kitukola mukolo abakatuli kimusaasire naye ng'omanyi nti you have to go tukola kino lwaki nkise mukolo nti okola wano saawa yakuwayo saawa yakino tetwagenda nga diipa tebaali charismatic bamba lokole baali charismatic akati ekyo kyandeeteranga navaayo yes nga manyi family etya Katonda tobbanga tokola ki naye nga si kyekiri ekiri ki tekiri deep obeerawo awo ate obulamu obutambuza bwotyo nali sinaakunywera era obulamu bwali bwakuyiyiza naye ndowooza n'okukula nti nali nkudde mu maka niwankwali twali baavu naye one father one mother kati ekyo kyanyambako ng'olwedde twavaayo waffe situli babbi muzeeyi waffe atubuulirira akola ki muzeeyi waffe atwagalizanga ebirungi ne we ffene we yakulanga ng'abantu ku kyalo batunda ffene batunda endagala ffe nga tatukkiriza mumulye yenna saga abanange kola ki kutunda ate babonebone nile nga twebbirira otundayo endagala nfunayo ku mpuuta ya wakati awo ya wiiki agenda okujjaawo nga naye teri kwogera kati ebyo byabangawo naye kati eno nali sinywedde netandika okubeera nga ndibinga mu different places kyokka nga nakugambye nti Mukama yanyamba nti amagezi nali nga lina abantu banjagala ne favor ya Katonda abantu batandika okunsaasira mu saizi yange ate ndi mugezi abantu bangi nnyo ng'omukyala bamuyita Mama Simba yali akola mu Red Cross oyo yajjanga n'antandika okumpendetayo bi ovulo nanditayo ku ngoye ndowooza yanyamba netandika okubako wembeera kati wengenda okusoma ate Kolo SS olwo ofuna otya ekifo ebyo tubyaplayinga form ku ssomero kati nensaba of course tojasaba kyabago zaali z'amaanyi ntoyinza saba ebyo byonna kubanga omanyi gy'ova nensaba Kolo SS eyo nogisaba muzeeyi wange yali asomerayoko ali nga yali box akati nagyegomba yanyumizayo obulungi bwayo kati nensaba Kolo SS kati nentandika olugendo lwa Kolo SS
natambulanga okuva ena Kigowa paka Kolesesi. Era nga abantu bali be bamu be bakuweerera be bakuweerayo fees. Compassion. Okay. Compassion nga empeerayo eleetako baireni yaleetwa emitwalo 7 ne tugattako. Naye nabana abantu nga Mama Simbu abanyambako nga banyambako. Nga muzeeyi tagaanye kumpeera naye nga mwavu. Biganga n'okubanga oli atalina muzeeyi naye ng'oluusi asinga. Era kyovola abantu agaana afiirwa bakadde bano n'ogamba oba Katonda oyinza okuba ng'obayira naye ng'era enjawulo. Zero. Akati bwe bampeera ntandika okutambula natambulanga ne ngende Kolesesi. Mukama nanyamba nsangayo waliwo omuwala. Yali girlfriend w'omuzanyi w'omupiira bamuyitanga Wilba Masika. Bamuwulirako. Oyo nga yakola atya? Kati banjagala. Waliwo n'omwala omulala naye yali mukwano gwe nga naye ba Jackson Mayanja nga gatraininga Kolesesi by then. Kati oyo nanjagala nnyo n'afuula ka baby banamanya nabawala bakulu. Kati nga oli akaana akato mu gundi n'afuula ka baby. Kati oyo yanyamba nnyo mwana osimujiga nalinya simanyi nayinza mwana ali mwadde ekirabo. Nandabiriranga nampanga ebyokulya nango era nga oli omukisa gye gubudde eri babanyamba. Nandabiranga kati ate nga sinsobola mugamba saali mu mbala yakusabiriza ng'ovudde ku bino eby'essomero basobola kukaaba nnyo no. Kati nemba nga simugambye bya transport. Munaye mba ntambula. Omusajja yavuga nga taxi ya green. Ng'alaba akaana ndowooza kayitawo buli kiseera ku luguudo. Lumu n'ayimirira nanga nkutwale nemuga sina ssente nanga jangu otwala. Mwana gwe nkulaba buli kiseera otambula. Ovaawa obeerawa. Ne mubuulira n'angamba okuva olwaleero toddamu kutambula nindanga nkole ki? Mpitewo tugende ffenna. Nkutwale. Yali avuga taxi. Ono yesimumanyi. Olwo Katonda akutemerera ekkubo. Katonda antemerera ekkubo. Nze nayitanga ezo zinagulu ezo nzimanyi. Baba kati bazimbayo naye panya zange bazimbamu naye nzo nambadde nzimanyi. Kakati omusajja oyo atandika okuntwala awo nawo nenkola ki? Naye ng'olwojjukira naawe onkozeemu era obukomando. Olinnya taxi n'otuuka awantu n'ogibuukamu n'odduka. Kakati ku myaka egyo bali basobola n'okunzita. Naye nga kyenkulaga nti awo wonna Mukama nnyambye. Mukama n'ankonekitinga n'ensoma. Mba ntuuka mu senior 3. Kati awokusula sikyalina. Eyali ampa okusula avuddewo asenguse. Agenze embalala. Awo ino tetenkanya obulamu la ekidda. Ngenda n'ensaba aba Compassion. Ne mbagamba banyambe banyambe bankole ki? Bantransferring Mukama yanyamba ng'erugazi olwo gundi Compassion project endala ekoze eki ezze UG 500 ng'eri rugazi. Kati yali mpya ne bagamba ne babulira embeera ne bagamba saba mu transferring entandika okukola ki? Okuva rugazi okubeera nga kubanga jjukira ne Compassion yali kamateeka nga buli Saturday olina okukola ki? Okwateninga. Kati nga sobola kuva rugazi ku jeno. Then ne bagamba n'essomero likoze eki? Likyuse. And lenient bali balungi nnyo ne banzikiriza ne ngende rugazi. Kati ngende rugazi era ndi muki? Mu Compassion. Ne bakwako emitwalo emeka? 7. Esigadde gweyongerako. Era awo bizibu nina okunoonya essomero lijja mwezi kwe kugenda essomero baliyita Kasoga Secondary School. Notandika okusomera eyo. Ku Lwebuyo kwe. Senior 3, Senior 4. Senior 3. Ntuuka mu Senior 3 nga bye nasoma mu Senior 1 bye bali osoma mu Senior 3. Nga bye bali osoma kati asifuse musomesa. Abasomesa balondanga balondo baba bajja basimanyi. In fact sasoma yona kusoma naberanga wao kubanga nze tebakwatangako nefuuka big boy wadde nalinze mutono ninga nze kubanga nze mmanyi ebintu. Abasomesa bye basomesa already. Actually nze nino basomesa. Nembeera waawo netonona ku budde paka Senior 4. Twagenda otula Senior 4. Nze nali physician w'amaanyi. Bagenda oleeta kye bayitanga ki eno gye bapima nga gyano gyerabira kati. Bagitanga batya equilibrium something like that. Naye nga wopima woti nga ina kuba fe twakozesanga kaayi n'osibako ejjinja ku kati n'opima. Kati tugenda ogenda mu laabu eyaddala ennamata abakulunako lw'ebibuuzo ng'amazima tewali kye tumanyi. Fe twali tumanyi batugamba kifeenawo ekiti kuba tebalina laabu. Tukwata akati ne tusibako ebyayitaako ki? Mugenda otuukayo ng'eri birala bye bakozesa. Byonna birala tetubitegeerako okujjako ze yava ekkolo nga ndaye kuziba nseni baana. Naye eri nga kiri nga kiruto kyantiisa tugenda mu physics gundi practical ng'ebyayita biriiwo bye bapimisa tubikwatangako obulamu ne buzibuwala. Naye era neebaza Katonda nti nayita. Era nayita ne bampita nzireyo nsomese mu ssomero eryo. Osomese? Okay. Nayita twali yali aggyewo gundi yange
nafuna meka naye manyi nayitira mu ddaala erisooka twali yali agijjeewo eyo record nagikolereyo naye ng'era sijjo nandifunye esingako nenvaawo neŋŋenda ku kirokole compressive elugazi awo nensoma awo nawo mba ntuuka naye waloka embuzi gesikugambye natambula n'embuzi ku registration ya senior 4 okuva mu kyalo paka ebuyuko eyo distance eba ya ssaawa 3 nga noonya agigula emitwalo 3 naye nga bampa mutwalo gumu n'ekitundu sobola osasula yoneebu n'ediba nenkomawo nayo neŋŋenda wa HM ne mugamba nkusaba embuzi yange ogikuume ngikusingidde we naamala ebibuuzo nteekerayo sente we naamala ebibuuzo nja kunoonya ntunda empola HM nakkiriza ne muguza embuzi eyo nenkola ebibuuzo mami Nabende Johnson mukama akuwa omukisa nenkola ebibuuzo kati neŋŋenda mu senior 5 ku kirokole compressive tekyaliwo ndowooza nembeerayo naye abeerugazi bagimanyi nenkola senior 5 senior 6 senior 5 naye yambonyabonya navanga mu kyalo nenzija paka mu town erugazi naye nga time yatuuka nga ba senior 6 tulina okusoma paka ssaawa 4 za kiro ku 5 ate nga abasomesa bajja ne facilitating that is senior 6 kati ate nga ne kumakyo mulina okukeera 11 musome kati nze gyenva wala you have to walk for 1.5 hours kati nagendanga nenzireeka nentuuka ssaawa nga 6 ku 7 gwa kiro nga ate ninoziruka ssaawa 10 otambula osobola otuuka mu yes kati ng'obuzibu ate neeka ne bampaddewo akasobola mukola okujja ng'omwezi gye guli kubanga amafuta bakugamba yonoona amafuta mutadooba n'akatadooba ke bakugamba bateekamu diesel ewa layisi kati kaba kabongoota kati either olina okusaba katonda ng'omwezi gye guli olina okwoza uniform bannaye gusa gwe bagoba gwe mukyafu naye nga tobyagala gwatakuba nga toddagala tolina ddagala twakwata amanda ago ne tugakuba ne tuyiwanga mu paraffin ne tukola eddagala ly'engatto ng'engatto esiiwuka busiiwuusi ne tuvaawo awo okusanga gokka nga wagakuteeko amafuta migo kati n'obeera waka ogenze leeti okuzuukuka olina ozuukuka mangu kati ogenda okujjako ku ssomero nga obongoota abaana ne baseka naye nga tebategedde paka waliwo omukyala musomesa ali amuyita Cathy n'agamba naye mwe museka but let's ask this young man kiki nampita one on one nambuuza ne munyonyola yakaba n'amaziga ng'ategedde embeera kati abaana abamu betusekerera mikwano gyange abamu boosekerera soka ozuule omusomesa ali eyo soka ozuule sit with someone kabeere maid mu nnyumba tuulako naye omubuuze one on one lwaki kino kigenda bwekiti waba mukozi soka oyogere naye olusi acting ng'aba boss naye ng'oluvannyuma tutta obulamu bw'abantu osobola okubaako kyokyusa mu bulamu bw'omuntu ng'oyogedde naye kikulu nnyo ekyo kakati omukyala najja nayogera nange ne mubuulira nankwatibwa ekisa n'atuuka moome nampaako sente nentandika nempangisa erugazi naye ng'ennyumba z'empangisa ozimanyi wadde eba tawuni z'empangisa za ttaka ez'ettaka ddala kadongo kati ng'ekyo nakimanyiira nga that is me naye kisinga okuneewuunyisa mulamu bwange awo nawe nkugambye I was still nali mukulembeze abantu banzikiririzangamu n'ekibakyalo n'ekibaki nali mutono ng'abantu abakulu bayinza okunsikana ne bandaba naye ate nga banzikiririzaamu ebirowoozo byange so ne maliriza senior 6 bwe ntyo eyo nayo kitange engeri gyali nti wa civil abajja nasitula ntebe ze yali akoze kitange yalinga abajja ezo zi coats of arm zemulaba ku ntebe z'omu makooti nga designinga kati yali akozeyo dining chairs nga nungi nnyo awaka nazo nasitulansitule nenzitwala nenziwa HM ndawula osobola okukola ebibuuzo obulamu bwebwo kyolina kye kikutaasa naye nga obwongo bwange bwatambula nga kintu kimu kitange yaŋŋambanga sirina kye ŋŋenda kuba sirina bugagga naye okusoma banka yange sente temuli sente naye kyembawa kiki kusoma ekyokubiri kyaŋŋambanga nti gwe nkumanyi oli munafu naye amaanyi go gali mu bwongo gakozese era kyenkozesezza kati mu vacation ne wajja obululu campaigns olwo ndi mu lugazi nali eyo kabowa abekabowa mundaba mumanyi ekabowa nga nze nkuli abavubuka ndi muto naye nga siri youth leader naye nga eddoboozi baliwulira jogera eki kati waliwo omukyala muyita mukyabalaza yali azze kwesimbawo azze kugaba ki azze kusaba bululu abaana ne bagamba nti tetuba tukolaye oyo aba akola ki gwe boyogera naye abantu ne basaba emipiira abantu ne basaba soda ne basaba omuceere
nze nemmanya nti yali atandisewo ka internet cafe akaaliko computers. Jukira computer tusoma tumanyi robot. Tumanyi zino eza firimu zino ezijja neekuba eza Schwarzenegger. Akati yaga computer kati fe tujja nenga nze njala kusoma computer. Mune ine tugenda abaana 15. Twamaliriza aba 2 bokka. Nze nalemerako. Computer eyo yina gisomera paka kati era yembezezaawo. Njitegeera bukusu. Naye nga nagijja wali eri nze nagaana omuceere ne soda. Nengana okumpa n'olaba ekinene. Exactly. Mu biseera ebimu waliwo n'okulanga ebintu ky'olina olina okugyayo ekintu ekinene. Notatunula akantu kagoyo ka lunaku. Labako enkya. Abasinga tulaba leero ne tukomaawo. Naye nga ate osobola okulaba enkya n'ofuna ekinene kisobola oyamba abalala. Kuba kati mukyabaaza yannyamba. Naye kati kompyuta eno gy'olaba kati mpeerera abaana 8 besizaala computer. Kitegeeza kati waliwo abafuna kuba omukyalo oli olwa decision gye nakola, deciding to decide right or choosing to decide right. Akati awo nensoma computer nenvaayo nemala ebibuzo ebyakoma ebyeddo bimanyi byalwangamuuko kubijjukira. Akati awo nensaba ku university. Awo nabona nsooka nsabako nagendako enkumba ne applying nesasula sente non-refundable. Ezo zimanyi ze non-refundable. Nengenda wa Kyambogo nayo nenteekayo. Nengenda wa UCU. Kati UCU je nasibira kiki ekintwalayo nali njagala mass communication. Kubanga bangamba ng'ovudde kukosa arts zonna ng'ovudde ku yalo mass com erimu ki sente ebiseera nga batugamba omusaala ogenda funa 7,000 ate 7,000 already yalinga tuition kwa tuition yalinga 5,000 kati ngofuna 7,000 kiba kinene. Ekyo kinene nnyo. Nawe nabusesa kugambye nti we nali nkula nga ndi muto tikyatubuzaala kubeera ki. Ne muganja kuba Rasta Rob. Kubanga Rasta Rob yalinga kuba endongo. Lwaki wadde omwego wali agala beera serebu? DJ. Okay. Naye nga nzimanyi nti DJ nga manyi Rasta Rob mulimu. Waliwo akalanga Rasta Rob MC. Onoolya nenoga. Akati nange nengaja kubeera ki Rasta Rob manyi mulimu. Akati eno ngenda okujjambe noonyereza mascom okola otye ate nesagala genda mu print nemanya nti njagenda ki broadcasting kyenalowooza. Naye nga ate awo ojjukira biba bikutabula oba tolina direction. Bagamba PR bagamba ki bakunyumiza ogenda kola mu camp yenne okola public relations biki you know. Kati nensaba ebyo byonna we bampa mascom. Kati mascom ngisaba naye nga mmanyi tebagenda jimpa. Nasookawo swaswa social works and social administration. Nenkola Bachelor of Arts in social sciences. Kati ngolede manyi mascom izitoa tebajja kola ki? Tebajja jiko. Munnange Katonda akwewunyisa. Enkala ezisooka ne zifuluma siriiko. Wiki yasembayo erinnya lyange bakola banansubiri lyafulumira ku lupapula awasemba emirundi 4. Wow. Ku mascom. Amaanyi ogawulira. Otandika oyingira kati otandika okusoma. Amaanyi ngawulira. Kati onyingira naye era nazo ssente jjukira. Zaalutala. Ziriiwo. Eri obadde ku 7 gigaana kati oli mu kakadde. Oli ku 5 actually by then. 5 mu 5. Kati era nga omanyi omusajja omuyiiya nengenda nendandika osomesaako. Wembamba awo ndokose ndi mu worship team e Lugasm Deliverance Church. Pastor Kayira Jackson. Kati wenvaayo ffe twavange mu Deliverance Church waliwo gundi woba ova mu church emu ng'ogenda wadde mu tawuni endala musumba akuwa ebbaluwa n'ogenda ne weeyanjula wapya. Kati nenzije gundi ewa emukono nenjiwa Bishop Randassa Samuel nensooka mbeerako awo nga wensoma wa ku UCU. Kati ekyanyamba ekyo olwokubanga nali mwavu kyanyamba nnyo. Sigenda mu ndongo wadde ndokose kubanga lwa balokokanga naye ng'era bazikubamuuko. Naye kati olwokubanga mpuwa manye ennaku yange. Mbasiri mu kyaki ndi mu library ndi ku campus. Kati nentandika okusomesa. Nenfunayo second wawo gye nsomesaako bali bagiyita Kyagwe Citizens. Nentandika okubangayo ekyeyo nga nsomesa nga bampayo ate nabo banyaga. Kale bireke nabasonyiwa. Akati nengenda nensaba baliwo kye bayita Honors College ku UCU. Okola nga wosoma. Oyinza okukola kupanga ebitabo mu library. You apply by the way. Sikibakuwa bwe. You apply nemuyita mbuyisi. Kati nengenda mu library nengenda nentandika opanga nenkola mu computer lab kusiimuula kola bintu ebityo. Mbadde nnyo school property. Neri akasogo kimanyi nayo nasaawayo okusaa kunyumiriza.
ng'omwezi bwe gujja nino ssaawa ekiro n'ensoma ku makya okusobola okubalansinga ka fees kano. Kakati neeno nafuna ekyo naye mba nga ntandika okusoma then ne mba nga nkola bulungi. Waliwo omusajja oyinza okuba omumanyi, producer yamumanyi, bamuyita Ilakut Benbela, musajja w'amaanyi nnyo mu mawulire. Oyo omusajja muveeko oyo singa Katonda so yandimwongedde emyaka 4 mu maaso. Asomesa naawe n'oba nga tokutte n'owulya ng'obulamu byasomesa obitegeero biwulira buli kati omusajja oyo yanjagala. You know, when I'm somewhere I ask a lot, ndi very inquisitive. Wanjagala ennyo n'atuuka level n'ampeererako n'ansasulirayo okwo ku koosi eya Mascom. Kati ate nyina yajja n'afa, something happened oba yagera Germany nga n'ate mu third year ate ne ndopina. So Busumbu Rakadde, Apostle Rakadde, omaliriza otya okusoma university? Kati awo mwenjivaako nga nkoze 2 years nenfuna omukisa waliwo program ya State House ya environment science course nenfuna opportunity nalina mu church yona ndikubuli olala nenfuna omukisa nkola diploma in environment science. Amen. Iyo nenjimaliriza wenjimaliriza nitandika okusoma ebirala certificates ennyingi mu bichi business nenkola ebintu bingi nengera mu theology mass communication no sala no scanner yenna obwongo Mascom manyi nembimukola byonna mbitegeera manyi media law manyi environmental law olwalero bulungi ate bandine Apostle era gabadde atunyumizaako ku lugerero mulimu obujulizi waliwo abaana Apostle kyemaze olaba nga baliko favor temubeera mu family naye mbamu omwana nga buli omu ayagala oweerera buli omu ayagala okukwatako so gw'omulungi andaba ow'oluganda omwana ali ku ssomero saba favor n'ekisa okuva ewa Katonda mu baana b'abazaddebo obeera omwana oyo ali kufeva n'ekisa kya Katonda. Apostle mbigambo bye bisembayo omulabi wa Spark TV yategasako ku program nongamya nsaba obeere nga obugambayoko obubaka obusembayo. Obubaka wange obusembayo bwenyinza okugamba nti ekizibu aliwo abantu bembadde ngambe ennaku zino ekizibu ky'olimuna kiyinza okuba kye kigenda okukwanjula. Ekintu kiyinza okujja ng'ekizibu. Omukisa gwa Dawudi gwajja gwambadde ovulo. Ebizibu ebyabeerayo bingi mu Isirayiri nga Goliath atabusi gwali mukisa gwa Dawudi okuyingira olubiri. Akati kiki nkugamba nti togwamu ssuubi, beera n'amaanyi, ddamu omwoyo, ddamu endasi. Mu bulamu bwo oyinza okuba ng'ebintu obikoze ng'olowooza bye bigenda okuyamba. Oluusi mikwano, oluusi tuba n'ebintu naye si bye bikola ki? Si bituyamba. Ekyokulala abazadde kyolekera omwana kirungi naye si kye kikola omwana. Ky'omulekamu kye kikulu. Osobola ozimba ebizimbe n'okola biki eby'amaanyi byonna n'obirekera omwana omusiru n'avaayo n'atuna n'addayo n'abeera ku zero. Abo bangi tubalaba olwaleero. Nageno twakusomero ng'abaana abagagga mu campus ng'abamu ate be basemba basomera amasomero ag'amaanyi. Abamu n'olwaleero be tulaba. Okimanyi Lazaro yankubanga kiboko namusangako nga yenna anywedde wala gyaweddeyo. Takyategeerekeka. Takyalina future. Akati kyoleka mu mwana what you leave in a child is more important okusinga by'omulekera obulekezi. Sooka omuteeketeeke bulungi. Kyekijja okutaasa. Amina. Tweyanza nnyo Apostle, njagadde nnyo ebigambo byo by'amagezi era by'amakulu. Nzikiriza ate wano wennyini ow'Oluganda mbeere nga nkongerayo mu motivational preaching. Amanya bampisa mulungi Patricia, program nongamya gy'olaba tovaawo.